mwana wange mutabani wawe Katumwa yangu wakuwano selekita akuwa omuzindaalo ate ombuulire kiki ekiri ku mufubeeto gwange ogubadde gweguliwa. Katumwa yangu wano selekita kangamu ate tutambule. Kiki olabayo? Taata ndaba abantu abayimiridde akuliko abaami n'abakyala. Sooka olindeko kanzu gy'oyambadde njagala gifuula kiteeteeyi. Nedda taata. Kale litambula oyambuka. Kuliko ani naani? Ndabako abaami n'abakyala. Bambadde batya? Wangi? Bambadde nga ggwe. Bambadde nga nze taata. Bambadde nga ggwe. Balina omutwe. Balina abakulembedde. Kuliko abakulembedde taata. Kyali kumpi kufa ndowooza buzindalo bwenga bukutuka. Kaakati oba nga balina omutwe. Sooka okampeera oyo awanise omukolo oba wa munnabyabufuzi mutegeere bulungi. Kale taata kankamuwe. Kale. Kitange omulungi nga yeffe bazzukulu. Kitange nga yeffe abataka b'ennamataba. Era nga yeffe abatabe mu singa mbadde neddira mbwa obadde okuta mugenyi. Singa mbadde wambi kitange wanidde muli kuba ndi wambwa ate nga sabi anya bigwemu mugenyi kitange. Njagala olere kumpi nkula bulungi. Mutambuze ensonga ekkiriziddwa era mukkiriziddwa okwetaba mu luggya lwaffe. Kale teekako ekkooti ojja otandika omukolo. Tusanyukire wamu kuba ekigudde mu maka gano olunaku olw'enkya kiriwo. Kigenda bba kya buliisonyi nnyo okuba ng'olina ky'olaba ekitaddewo okuba nga kitugatta tusanyukire wamu nga gw'onyiize. Tusanyukire wamu. Ayinza okuba tanyiize ng'alina stress ya looni. Ebya stress obireka eri naye waneeno n'olaga ekifaananyi ekirungi kuba vidiyo. Oli baddekaawo nga bbulaaka ekubanja. Taata nali mbaddeyo. Obanga finka. Taata bulungi nnyo nali mbaddeyo. N'ebintu ebikyaliyo bino ebyasimanyi neegenda bikyaliyo. Bikyaliyo naye olina okwekuuma. Era olina okuba mukambwe nnyo. Twalimba. Ate nnimba ki? Olina okubeera mukambwe, olina okweyisa obulungi, olina okuba n'eddiini. Naye kyembakuutya bannaaye ng'owe musazeewo ne mujja ku mukolo tusanyukire wamu tweyagale olunaku olwaleero. Mwebale kwefiriza ne mwefiriza ne musalawo ne mujja. Abali mu nnyumba naddala bakwasaganya muwala wange Rachel bwe mba musabye ayiteko mu ddiiro temukirwisa nnyo ayanguwe kubanga ebiseera bigere. Abafumbi nammwe mwandibadde mutandise okuteekateeka kubanga tugenda kulwawo nnyo wano tubeere nga ffena tuli mu budde bwe bumu. Buli ateekeddwa okubaako nekyakola ku mukolo guno kakasa nti okikola mu butuufu bwakyo ekyo kye kigenda okuggyayo obulungi bw'omukolo gwe tuzzeeko olwaleero. Dadi ekiri eno kiyimiriza n'omuyise eyeerolera. Nkugambye amasanyu gangi nti kabutuko nga kimezezza olw'enjala. Otyo ndaba abakyala abambadde obulungi ne banyuma. Ate bba abaami bataddemu zimutega nswera. Mpulira
era dadi kati kino kikatiriza ddala ekiri eno wekolako bukonyi olabe ekisandaggwa kituuke. Kambuuze ye taata kiki ekirawo kyennyini ekituufu ogambe olabawo abakyala bambadde busuuti bambadde busuuti ddala oba ekinnaggayaza ddala bazze beetegese ani gye bagenda baagalayo ne bafaanagana bano abali eno ye ne bafaanagana mukyala Katongole ne bamufaananira ddala era yoyo yennyini ne bafaanagana Naalongo yoyo yennyini oba otegedde otya kakati ate abaami bo banfaananye bakufaananye oba wavudde gye bavudde simanyi ate gwe bakufaananye nange ne banfaananira ddala era tuli baawamu ndowooza anti omanyi wayambadde engoye zange. ye taata kakati kambuuze ye mu bo olabamu ayinza okuba nga amuumuunyaamu taata ye kino kyogeza mazima ngaani nga nze otyo omutembesi w'ensonga batumiddwa ye mu kulaba okwange newankubadde nembanda bisalimu ye mulengerera mulaba kikyakoze kyoleka nti yewuuyo ekiraga nti yewuuyo entunula enyambala enkula enjogera otyo mulabye yuuno awanisa mukono akoze atya engeri gyoba okulembedde abantu abalangira n'abambejja essanyu libeera waggulu era yessanyu lye tirakidde nti liri waggulu okusinga ku bazze nabo nendabya ddala nti yooyo oba mutoolo batono basinga okusanyuka taata wange oba embeera zo zennyini alina engeri gyawanisa omukono oba wa dipi abadipi be bawanika omukono n'abanuupu bakambwe wa kikono awanisa mukono alabika wa dipi yoyo naye ate dipi ne NRM byebimu sitegedde oba amalayo atya namwogera mu dipi mu NRM mu baasi yoyo taata mumpeera akazenda byalo ye ate mpulira oba nga asobola okuvaamu ebigambo kale taata Samwa abalongo tebebazi mpulira bakizza erinnya lya Kizito mpulira taata kisoofu mbe twatambudde naye erakkiriza nkutegeeza nti mukibi ali bwibwewuwo bwe kunabeera nti okusima kwona omusirika natukibiriza mpolapola natutuusaako ne namiryango kubanga nenkukola kitudde kati sooka ombulire iye mukulu omutaka namutwe ow'emisinde mu kyaggwe iye mukulu n'enkata ow'ensenene iye mukulu abo oli nabo mutoola kitange taata omulungi twatambudde nabo muli nabo mukibi gwe tutalina kati obanga abataka bombi obalina iye mukulu kitegeeza n'omulangira Segamwenge omulina mukulu kkiriza nkutegeeze nti guno gwakakoola gwakakola nkale nkuwadde saki iye mukulu genda paka mu kisasi weewaawo taata bw'onootuuka n'owaliriza embeera iye mukulu n'oyagala okutuuka e Namayumba iye mukulu abaana bange abalenzi abalenga ensonga za wano iye mukulu gw'onoowulira engeri gye banaakugjayo eyo weewaawo taata kkiriza nkubuuze ne kino weewaawo taata oyo gwe weepikisiza ng'agenda ayuguuma abakozi tewaliyo nga batongoza engule saaliyo direka kugwawasanyawo olwo kati gwe bw'ogenda okusoma bwe tugenda mu ssemasoma w'abalungamya mpulira bibyo bano bo baddukira wakiseeka kusoma kwetiika ne bamaliriza mu owino wangi taata ati taata omugagga tabulako baleebeesi era taata nange natambudde ne bano be baleebeeta kunza omugagga kakati bwe basoma ne babatikkira okuti okwetikka eye mukulu emirimu gyabwe basinga kugisanga wa kitange taata omulungi kugibeera agyawadde omazo ku mikolo bwegiti ye mukulu mpozi ne mu kikuubo weewaawo taata oba onoomanya nga muddayo oba motoka gidde muyiye bamuyiyo amiina bannange kagazi bulala mukulu njagala okwebaza webale ku lw'enteekateeka ennungi mukulu kkiriza nkutegeeze otyo kyono gwe balabye ng'ayuga kitange temuyola taata ekyo andowoozezza ye mukulu nti basirikale bo mwekyenkola kyemukola mbakyerembwa mukulu njagala okwebaza olw'embeera efaanagana bweti era bwe naba nga ntuukewo taata nakkirira ku lya Buganda taata njagala okwebaza ku lw'enteekateeka ennungi otukoze bulungi taata omutaka Kizito bw'otugambe nti tumukonya mu kisasi era ono namugamba titutugenzeeko sayidi ze Namayumba ne mubuuza oyagalayo ki awo tayogedde naye biddiridde nemugamba tuliteke wa taata nasinga otegeera bino mukulu nsaba okwateko ozze tulome nkutte webale kuyiga kutembeeta nsonga weba mukulu
naye bino byobadde okola wano iye mukulu nze ndi musajja mulokole nange ndi mulokole nga juma tenatuuka iye mukulu ate ndi mukatuliki tegeeze iye taata tetunaba weewaawo naye taata nsaba twongera okuyitako obuyi obwo twongera okunyumyamu bwekibanga bwekisooka kusaba kwo iye mukulu nandibadde nkukkiriza iye mukulu naye olw'enteekateeka eri mu ggwanga ennaku zino gwekiri mubende tokiwulira taata nkiwulira nti eriyo ebola iye mukulu newankubadde nga ebola ow'emubende iye mukulu wakusooka kusima golodi bw'aliggwayo iye taata n'ebola emubende aliggwayo waawo taata kati mbadde ngamba bwe nti iye mukulu abaana bange abo basooka bakuyisemu eggaali yesa bwe nteekateeka bange eri weewaawo ontegeeze Amina. ndyoke nkuwesa ki Ye mukulu. ate otuuke obuuyi buno tweyanziza taata ye naye ng'ekiri mubende okiwulira mukulu nkiwulira ebola kwebola iye mukulu enteekateeka ebeerenga bwe nabadde nsosa okulambika buli omu bamuwa empiso ajje kube ekyo tukimalirize ogera nti yingira gwatuuse leeti mukama gwawadde omukisa otyo ati gwesiba bweru ng'abadde wakutuuka mukaaga nga kati tuyingira mu 9 naye nga ki ekikutuusiza ekikeerezi taata nti bano mpulidde engoma evugira wano nti nyini muno mwali tumanyi kuboola nganda fe abaana abazebu bebaboobwe iye mukulu kale yingira taata agambe mugete muze bameka mukulu tuzze babiri ffenna nze ne mwannyinanze naye tuyitidde ku migga gye nnabangi nasemba ku kiraba luweero iye mukulu ku mukolo gwa katongole n'omukyala waawo taata enamba yayitirira iye mukulu ne tupangisako newa neiba era taata era abamu gye baatuula enkola y'emu gye twakozesa luli era ndowooza gy'onookozesa taata nkwe kusaba kitegeeza nyongeremu zino eziganya omusajja okugenda iye mukulu entebe